The job no man, the only signed artist of the president, Museveni mu Getto project, tambuze ekifaananyi. Tuli wano olwaleero 19 December, tuli mu kumobilizinga, mu kusensitizinga bannaghetto mwenna Uganda yonna. Muzeeyi Museveni akkiriza okulyako naffe Christmas, alonkinga essako zaffe under ghetto structure. Kati nkowoola mwenna bakomanda bange ghetto Uganda yonna, ffenna enkyanga abiri twanirize muzeeyi ekkololo. Musanyu mumanyi tumulage nti muzeeyi neera 2026 muzeeyi tuli naawe 2026 231 wangaala nga jjajja wange sabbe n'emyaka 12 bweddu. Yes sir. Ekifaananyi kino, you know, art speaks, art is life, art motivates. Kati nga ndi artist bwe nalaba nti art ono asensitizinga amobilizinga nensalawo mukoleki nyongere mutambuze ati ne mutambuza muzigete endala ate ne bamwaniriza. For instance, okuwa reference kati ngensi bola bezo zi Venezuela, zi Cuba, ebifaananyi obirengere byaba Che Guevara, ba Fidel Castro, ba revolutionary bensi yaabwe. Kati nange ntambuze ekifaananyi kino kubanga no revolutionary ate era yasembayo of our generation. So kati nkitambuza Uganda yonna ate kirungi gwe kino ekifaananyi buli wetutuuka abaghetto bakyagala mbeera mu saati eno buli wa ghetto ajagala. So nsaba muzeeyi ku mulundi guno yajja n'akironkinga ekifaananyi kye yajja 2019 bwe namukyaze katwe yava Russia. Ekifaananyi nakisiiga abamawulire ne bampisaamu awo olukwako ayo UBC biki muzeeyi aba ali Russia. Komanda nankubirawo no man making sure nti omale ekifaananyi ekyo president agenda kujja. Nendowooza no byakawaniwani. So mu lunaku olwaddako ne bankubira nti president tali mu ggwanga ava Russia naye watuukira bw'ati ajja katwe kusinkana baghetto. Kifaananyi nekikola mangu ne bannange muzeeyi najja n'akyaniriza ne musaba nkisiige Uganda yonna contract n'agimpa nakkiriza amasaati ge ne mugamba jagakolagana amasaati emitwalo 5 by 2026 nakkiriza. Era muzeeyi amasaati nga gozerwa gabulamu ombuziza nti ani atuteeka mu ssente. Ekifaananyi kiri funded by State House. Era nebaza nnyo State House controller Madamu Jenny Baleche olw'okuyimirira naffe ba ghetto artist natusupportinga atusupportinze era nsaba ayongeremu amaanyi kuba emirimu ngikoze faamu gyeziri ebifaananyi mbitambuza Uganda yonna abaana tubayigiriza ati Madamu Baleche ekifaananyi kyo kino mwana wa ghetto yakikoledde era nsaba tukikuleetere. Tetulina kibiina kitwala nga basizi ba bifaananyi naye aba ijawumba labyewo mwebala aba entertainment tetuliiko kubanga this is art naye mpulira mbuzafulunye bilioni 3 bilioni 13 n'ebikituufu sikimanyi naye this is art kubanga naffe tugwa mweri ettuluba mwe twandisinzidde naffe ne bamanya nti kati abasizi b'ebifaananyi art mungi. Tailoring is art, fashion and design, carpentry is art. Katukwe gamba ate art zino sente ze balirizinze siza abawagira government bokka n'abo opposition kubanga zonna za kuganyulwa ba artist nenga fa abasizi b'ekifaananyi abasajja bakambwe siraba nawengwa ntano balumbagana. Kati so leta gwe so leta ebintu bya muzeeyi leta saati olabe saati eno esaati eno nagikola 2019 2020 muzeeyi nampa appointment mbi mutwalire covid we yajjira naye muzeeyi ku mulundi guno nkusaba nemebbi wa muntu mbikutuusako kati myaka 4 bino byagala kaddiwira mu wardrobe nkusaba muzeeyi nzikiriza gwe mu ghetto wakajjayo emirundi 2 naye naffe abaghetto tukukyalireko entebe oba enakasero tugwongereyo tumanyira muzeeyi neera nga te muzeeyi tebirimu simanya yitamona mpembi kuwe era ebintu byange ngenda kubeera nabyo mpaka bwe ndibikweweera bwe ndiba sikusanze tolibifuna naye nze alina obbimwewera muzeeyi bino ebintu. Buchaman president waffe olunaku lwe yasayininga Buchaman nga president wa ghetto nange lwe yansayininga Buchaman era atambuza ejije nange ntambuza ejange ze yansayininga kusiga kifaananyi kye kusensitizinga bavubuka bewandise bafune endaga muntu bave mu kwekalakaasa nkikoze. Ghetto zonna nzirondeseza Uganda yonna era kanebaze nnyo General Damulira olw'okukkiririza mu baana ba ghetto. General Damulira olwamugamba ekirooto bwe kiti eky'abaana ba ghetto n'akibayinga n'agamba tukoze tutya tumugamba tulondese obukulembeze obwenjawulo
ne tulondesa abaana ne bagulawo SACCOs kati enkya nga abiri Muzeeyi lwalonkinga SACCOs ezo kanyongere okwebaza ennyo da Getto General Commandant Military Police General William Baino Mugisha for always standing with the ghetto in every situation. Obaddi atuwa emmere akola biki. General Baino Mugisha Commandant Military Police neera kyongere eyo tokowa tokyogera nako. Muzeeyi ayina abali awo ne bwe bakulaba nti okola ne bwe bakulaba nti okonze bujjo mpulira biwulire ne ku luno lwenzikiriza n'akola tebamukkiriza kutuuka ku Muzeeyi mwana oyinza okutya ate ne bagijikawo abaabwe ale mwana kwegamba keyo challenge tusinga okuba nayo mu ghetto oba okitegeera bannakigwanyizi nanti olwokuba tukolera eno ne bajja ne beerimbika tulipontinga eno ne mindset y'abaana ba ghetto ne bagikyusa. Challenge endala ey'okubiri gye tufuna nga bannaghetto funds zirwawo okujja kati okuva be nafuna funds ezikola bino kati edduuka liryo nandibadde ndibalaga Land Road yagigadde mwe muli ebintu byonna ebisinga ebyo gye tukozesa era nsaba president ayongera tukwatireko madamu baleche maama ekifaananyi kyo kiikyo ngenda kikuleetera n'omwana ka ghetto Christmas abaana ba ghetto kabayitemu era akataleke kabako obubaka bo abaana ba ghetto nga tugenda mu nnaku enkulu abaana ba ghetto temuluyimbibwa bannabyabufuzi bajja kutabula ghetto bannabyabufuzi be basinza otabula ghetto abaana ba ghetto mwebereremu nga be babagamba mwewandiise mufune endagamuntu mwenyige mu programu za gavumenti kakati okimanyi abaana ba ghetto abasinga abaagayala tebafunye mu PDM naye nga PDM sente zazze naye babirekera abakadde mbwe ebyo byabakadde so bannaghetto nga tugenda mu festive season eno bameni mwebereremu nnyo nga tuteeka gavumenti yaffe ku ntikko twongere otunda Uganda totukyetaaga genda China kola bintu Muzeeyi ati tumuyina mu buli kintu kati era neebaza nnyo UPDF kubanga nga ghetto tukolera military tugikolera buli kintu kati ezo sente zetufuna funds ezo zetufuna mukola emirimu gya military gituyambako konga bannaghetto era neebaza nnyo UPDF for always standing and believing with the ghetto military police brigade mwebale nnyo kwagala ghetto General Baino Mugisha naddala Commandant Military Police. Thank you very much for standing with the ghetto. Thank you. Yes, amanya agange bamfita mwami Isa Sisoko nze chairman wa mobilization mu NRM Youth Camp, head of operation. Okigendererwa kyaffe kya kukunga abavubuka okubaawo ekkololo enkya tugende twanirize Muzeeyi presenting eyo achievements oba ebyatuwa okukola tubimulage ate tugezeeko naffe okubanga tulagano ne advantage ne gundi ne challenges tuyita maaso okukola ki basobole okwongeramu obuyambi eri abavubuka abantu bakozi nnyo abavubuka bali talented naye lwakuba beetaaga obuyambi okuva mu gavumenti abavubuka bakuba ebifaananyi birungi in fact they are the best artist ndowooza mu Uganda abavubuka ba ghetto. So abavubuka tulinayo abakubi b'ebikonde tulina abasigalangi tulina abayimbi abalungi naye nga tebalina babayamba tutusaba gavumenti ne president waffe omwagalwa His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni bw'abulwa n'abamuliraanye bonna mudde eri ghetto amaanyi mugateeka eri ghetto yeri the future Uganda abavubuka bangi nnyo betusuubira nti baba bafunye obuyambi okuva ewammwe bangi nnyo bajja kukyusa eggwanga lino nga bayitidde mu talents zaabwe oba obuyambi bwammwe bwenamba mubataddemu. So program esinga office eno era ya headquarters ya NRM Youth Camp era office eno ene emirimu gyetambuza twakwatagana ne company gye bayita Starbex nga tuyigiriza abaana okusoma obwamakanika ku bwereere ate nga Starbex yebawo emirimu ku bwereere. So tusaba mujje mulabe programu eno engeri gyetambulamu do tuyinamu ne challenges okuba nti ebikozesebwa mu programu eno biba bitono nga bwomanyi nti ekintu oba okitandise challenges ezo abaana bazina ate abamu bava mu ghetto nga tebalina de transport abalala bava mu ghetto tebalina na boots oba bigawuni ebibayambako okukola ki okuba nga bamakinga n'omulimu gwe bakola. So tusaba gavumenti bakwatireko kweno program egenda mu maaso babasomesa abamakanika servicing emmotoka okukola emipiira n'ebirala
So tusaba government oba state house oba muzeeyi waffe omwagalwa kuba mmanyi muzeeyi abavubuka abaagala nnyo naye tusaba okuba nga asobole naye okutuuka eri abaana bennyini. Oluusi bw'oweereza obubaka muzeeyi tebutuuka, naye tusaba gwe kennyini ofuneyo akadde otufiisizeyo akadde ojja olaba abavubuka bangi nnyo bakwagala naye obuyambi bafuna butono ate nga eggwanga lyabwe balyagala ate nawe bakusapootinga. So puroguramu yaffe egenda mu maaso yakuwagira ne mu kalulu akanajja era tuli naawe muzeeyi tetugenda kuva amabegawo okuggyako nga gw'osazeewo tubuulira ani gwe tuba tukola ki gwe tuba tuwagira. Thank you so much.